Bafana kojjamo kyobala ogana olinabe wafana mu kikaacho obana olwaleero olinenge gyobakanyamu ekigambo kya Katonda bannage mbabula abaagalwa olinabe okwano si kibi nga kibi maaso ga Katonda. We need to go down on awaniza emikwano twandikana okwogeranga buli lunaku ne tutawuli wantu wali kyagana bagamba nti ebanga biri wana emikwano si bya bamalayika byandikwa kiba biyamba ffe negwe musirusiru gwe bw'otamanya Katonda akuyamba ne mwagala kaseera nsabira. Don't fool us. It's not only prayer to kusabira ab'emikwano mwajja kusaba mukondoke pray again hand in hand. Hallelujah. Nabikono singabana prayer lyekola yokka munodoka ine Esther bebansaba ne basiiba ennaku 3 ekikiro kyandigudde naye tekyagwa kyasala kiyiridde. Pray about revelation. What to do next? Or the baganda will be called what? And the baganda will be called about Uganda. What happened? What happened? Come on, I feel something shall happen. Sister, I'm going to pray as this will come. Baba, Jerusalem, Israel, they want to deliver. Wherever she must send a prayer, now they bring a bass now, or a prima about God. Hallelujah. Come on, a smaller way to tell you, 21 minutes. As a part of it. But it is a Esther. Revelation. Now I'm from or when you walk, you can have Bible. You can have Ghana and Nakweso. The size of you in our Kabaka. Nkora makono murambo barabisera. We are in a yafa. Onye ko mugo. Now pray ke bakora. Hallelujah. Singabaita bafinya genda wakabaka. But beyond the feeling down, pray the wakora. And whatever is revelation, a yingira will never salisa bulijo. Kabaka nakora wacho mugo. Chovala Moses walokusaka kukisaka. Wayingira wa Farao. Farao has to obey. Wakwandasa binabyekana wa. Tatao nalaba omuliro nako maawo. Omulabo yalaba kunyawe kumutwala ewa Farao. Farao ategere waliyo Katonda omuyekka lwakuba abakayiro bino basalafu asebuleso zitamanya ayinaana kulambwa omwana w'omuntu akyusa ebitakyusika teraba okubeera abasirusiru n'abagwagwa ne basomesa ekintu kanisa nga mwoli n'ogenda n'osiruwala gwe ate ddala gwe nkuliko ogunyo gwe nkuliko gwe kisiraani osiruwala kozadde abaana gwosobola abaana bagenda kubeera bati tomanyi kisonde wakulya ku State Square wakuli ku State now owangula otya State Square owangula otya abanja State Square anuka obutabonabona owangula otya abanja State Square kyakiro obutabonabona ozasoboza fulani tusaba kalmakazi omubali embuto tunatonya amanya gobatuuma tulwanyisa ebibba byemutambuliramu ebyabazadde bammwe babyangu byakudda kosinga obubi fefuna tulina Setaani nena dabadaba Esa bebawangula kabaka akaswero n'abanogamba mugende mubatte ima nenga musebanji bane mwongere mutte ng'omusiru pray genda hand in hand n'ebikolwa bya Bible oza kwasimu mulidaayo okusaba lwaki omulidaayo binabikola Sonya gana babusomesa muwanike kwa musomesa. Musomesa singa bakubaleta ne bakomya amawuli nti baba mwe mwasizo gwe bibuzo. Mukola pate. Yana mabena bya mwe nane byatula kusomera byagudde. Byagudde. Fena tulina emisabo gyetuva hatulina abazadde ababi ejjaffe baali babi bakwata embuzi bakwata abaana baabwe baswa ne banyinaabwe babba ebibanja tebasasula bapakasi haleluya babakolimira waliwo batta omukazi obuto n'akolima omukadde bamutira omwana we n'akolimira famire eyo. Haleluya. Baba kolimira, baba kolimira, baba kolimira famire eyo. Haleluya. Baba kolimira, baba kolimira, baba kolimira famire eyo. Haleluya. Baba kolimira, baba kolimira, baba kolimira famire eyo. Omukadde bamutira omwana we n'akolima
afaba tufuba tunyigiriza ochagera tunyigira tufuba ko tujja mutego tuwulira ndo kyagamba ko tuwaje kuona ebintu efana bwe bitu namwe ne bafana bakoleka oliboti ndulinga yakambe haleluya tubanya okebakawo olitandikira tubale wakale baleka wakabanja oli mu bbaga nganze haleluya nakabanja kebaleka wakale babekera akabanja kebalekera ab'Oluganda muliko 40 mune mwakwete mamajambia hawa bbaga mate okumbeleza mene okuveeko yima emeje butokulani koko ziveeko yima nzana mujje kabala nafali wabo tugenza okola kunyele we wabwe tucha nemugamba gwe buti nimugamba mukola buti nimwa mujja kuyeteka nimwa kule Joseph yangu tusabe kuna kuwekisa ne tusaba nebyo kusaka njani njani kapale ne tusaba nimweleza ngate ne tusaba ndemgani no awo mugwana mujja kuyetema baje kuta moleka baje atanda baje kuta moleka abana abo baganda obafiri Joseph nakana hamwe sinagende ehoyi managula abuze hoyima yonna ayima alunda yona ifurusi bijja ku basi nahamba biweleza na wali simiko totali wabagenda biteeka emene ndia yabwerenge vele nanga asata waliko msumba sala anga afire kaba twale onana bamwegomba you understand haleluya kano kwa dembere fana neta kane kwa nache balekawo nakwa deta ona wade wotalikira tuyina Jehova Yesu Kristo atulagirira enva zizo kujja tuyizo kolamu ne tuwangula babachangandi ziisa Satan naye anakudduka kitegeeza uti mulekata yaye muwaka tebe alioka kufananya layini mwova eyabafa ku myaka 35 abafanga balema abafanga bali n'enziku abafanga bali mu kasasiro ogendo